So kati ku myaka 5 ne mutandika. Kati bakusala ngoli wa myaka 5. Ne bakubulya abonoovu omuntu. Omuntu bamulese. Bakugamba ofuwanga mu matu, fuwanga mu maaso, fuwanga mu nnyindo, ne mukama fuwanga muno wandamu amalusu nawe bwe gulumye. Era bamuleeta wano nga musota gumulumye, buli kyabusaga kyonna tukivumula okuva ku sigga. Buli kyabusagwa. Buli kyabusagwa. Sigga? N'omusota. N'omusota. Buli kyabusagwa. Nenga nze mbadde manyi sigga we kuluma toona. Obona n'ennaku ezo bamuleetawo wano nga mulumye amufukamiddeko ku kugulu. Kabe pusi. Ne pusi. Tugivumula. Kapa. So omulabi atulaba ku S Media. Omukyalo ono gwalumiddwa sigga. Kapa. Embwa. Nakyo kyala? Sigga. Sigga tumwogeddeko. N'omusota. Buli kimu okivumula. Era mu nkola y'emu oba biri byawukana? Eyo yokka. Enkola eyo. Bannange waliwo ebintu byowuliranga. Kakati watandikirawo ku myaka 5 oba walinda kulaakulana? So nkwanirizaako Atokwe S Media Uganda maya n'eddoboozi Nabulime Esther. So nga bweri nkola yange nti tubeera ne programs ez'enjawulo. Tuli mu Women's League whereby tubeera twogera ku nsonga z'abakyala abalina kye bakoze mu society, abali impactful, abagasseko ku society yaffe. So nakolwayo ndi Buwonzi mu district y'e Wakiso okutambula kulaba ngudde ku mukyala Nalujja Jane ono nno nga ajjanjaba abalumiddwa embwa. Kikwewuunyisa abafuwa oli bwe bamuleeta nga yalumiddwa embwa asooka namufuwa mu maaso, namufuwa mu matu, namufuwa mu nnyindo, ate namuwanda eddusu mu kamwa, namuwanda n'eddusu wennyini embwa wemulumye, n'agenda ng'awonye. Story nno yeewuunyisa, bintu byakubeera awo nga tutambula, ebintu tumanya nti gyebiri naye leero nzaamuyina. Nsanyusa okulaba mukyala Jane. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungiko nnyabo. Mugamba mutye? Tukola. Omukama atukuumye. Amannya gaffe wadde nganjudde Nalujja Jane. Nga ndi wano Buwonzi wano mu Lukasanga. Ekyalo Buwonzi wano LC Ntwala. Okay, tugenda kwogerako nnyo abantu tutegere bulungi. Webale ebirimu gy'otuusaako gy'oweereza. Kale nnyabo naawe gyebaleko. Tugezaako tukola. Nali ntambula eyo sometime back emabegako eyo. Ennyabo. Ninga ku mwami bamuyita Musa. Ennyabo. Kati naawe twogerako waffe twalina embwa eyo. Ennyabo. Nga ziruba abantu naga nti waliwo omukyala ajjanjaba embwa. Mu ngeri bweti ne bweti. Neŋŋamba nja kujja nkulabe laazima. Kodde bayiza kubadda simanyi yakigambako dda. Yaŋŋamba. Naye kati badde ndi awo naye ndowooza Katonda leero lwageze tukole. So ekintu kino kitandika kitya? Ojja otya? Ekintu kino ffe batusala nga tunagenda maaso abantu embwa omuntu nze wali nkyogeddeko naye nzijjanjaba omuntu omujjanjaba otya? Omuntu we bamuleeta wano fuuwa mu matu ge gasooka, nefuuwa mu maaso, nefuuwa mu nnyindo, ne mukama nefuuwamu n'empanda w'amalusu, nawali nefuuwamu n'empanda w'amalusu. Ne bamutwala olunaku olwo simuddamu. Oba omuggyeko bamumaze. N'awona. Abugaba maanyi. Okitegeera ddi nti osobola okujjanjaba embwa? Kivaawa? Kiva ewaffe gye banzaala. Ewaffe nzaalibwa Ssemuto, ekyalo Kiteekaanya. Kitange Enula Enkoobe, kale Esubula. Jjajjange yali Kyobe eky'omubazi Kiyingi, yaleeta eddagala eyo. N'aliwa netandika okusalibwa kuva bakitange bonna n'abaana buli akulamu bw'ati myaka 5. Myaka 5? Ne bakusala. Ewaffe tebasala mwana mutata n'akwogera. Batandika myaka 5 ne bakuwa bonookola. Bonoovumula envumula eyo. Myaka 5? Kitegeeza oba tonnayogera tebakusala ddagala. So omala okwogera nga bakusala. Bonna baabasala. Bonna n'abaana wano kati bonna basale.
ne bamugamba mutandika omulimu guno ne bakugamba bw'otuuka mu myaka 5 egyo bwe bamala okusala ne bakubulira ki kyogenda okukola bw'ofuna omuntu ng'ajja bakusala eddagala ne bali kuyingiza mu mubiri ng'okyali mwana muto mu myaka 5. kakati ekyo bakisala mu famire yamwe yokka oba n'abalala ewaffe mu famire sinza ne bajjajja bonna bali bakola omulimu omanyi lwaki nguyita mulimu bujjanjabi bati nze nguyita mulimu kubanga abantu bangi abadde tebamanyi story no abadde tebamanyi nti ng'omuntu oba muluma agenda mu ddwaliro nga bamubafiira nayo era bwe kiri so bwe kiti kiri so kati ku myaka 5 ne mutandika kati bakusala ng'oli wa myaka 5 ne bakubulira bw'onoovumula omuntu bamuleese bakugamba ofuwanga mu matu fuwanga mu maaso fuwanga mu nnyindo ne mukamwa fuwangamu nowandamu amalusu nawe bwe gulumye era bamuleeta wano nga musota gumulumye buli kyabusaga kyonna tukivumula okuva ku sigga buli kyabusagwa sigga n'omusota buli kyabusagwa naye nga nze mbadde mmanyi sigga we kuluma towona owona n'ennaku ezo bamuleetawo wano nga mulumye amufukamiddeko ku kugulu kabe pusi ne pusi tugivumula kapa so omulabi atulaba ku S Media omukyalo ono gwalumiddwa sigga kapa embwa nakyo kyala sigga tumwogeddeko n'omusota buli kimu okivumula era mu nkola y'emu oba biri byawukana eyo yokka enkola eyo bannange waliwo ebintu byowuliranga kakati watandikirawo ku myaka 5 oba walinda kula amaze kula banga bwebali mu myaka 5 tosobola naye kati nina wano omuvubuka kali mu kya 5 kati katani kuvumula so wakulakulamu notandikirawo notandika okuvumula okikoledde ebbanga kyolowooza kikoledde ndowooza kati myaka 3 30 years bagenda na mwana kuva lwe nafumbirwa wano nvumula misota ebyo byonna emyaka 3 toyina kati oba obalabalamu abalwadde oba tobala oba abalwadde kugamba oyinza okugamba nakajjanjaba abalwadde weebati bangi babaleeta kyeyamaani wange yaŋŋamba nti tobasiibulirangawo zimba ennyumba oteekengawo ebitanda ne bakuba sirina busobozi sirina busobozi tomuwe basaawo abeerewo awo paka banakusasula ssente zo oluusi abamu bakuluma naye kati sikukwatako era nkugoba tewali ebyo tewali kuteesa tuteesa kale nekugamba nti omusota ajja kuvumula emitwalo 10 nonga nti ninawo 8 nekuvumula naye embwa ngiseera lwaki embwa ya buseere okusinga embwa obusaga bwawe butambula mpola ate embi nnyo okusinga omusota tunyonyoleko kwekyo ekintu obusaga bw'embwa oyinza okumala ennaku ennya nga temunaku kutuuka bukuli mu bibiri naye omusota olwaleero ofiirawo ate lwaki kati webanga omusota ofiirawo ate nga ogw'embwa osobola n'okumala ennaku 4 lwaki ate ogw'omusota embwa erina amaanyi mangi nnyo agattirawo omuntu obubi ate sigga ne sigga kubanga nze actually sikiwulirangako nze nkuze mayi sigga aluma namulabako sometime back edda namulabako edda kugamba namulaba ewaka badde siddanga mumulaba kintwalidde ebbanga omulaba naye era nga nze bangamba nti wakulumako bweppa ofiirawo era bamuleeta wano kiro ng'amulumye wano bali bamuleeta awone naye bamuzayo ng'atambula kati kaka ya achargingwa sente meka osigga sigga ali mutwalo 2 n'embwa sigga mitwalo 2 obusagwa bwa sigga bwo buli butya bwo buzitowa kyenkana obusaga bwa sigga era bulinga bwa musota okujjako obwa puusa obwo nabwo bugenda mpola bubeeramu munda naye nga butambula mpola
kati nina ekintu kye njagala ombuuzi manyi ewaffe eyo Kajimbiira nunda pusi nina ekintu abantu kye baŋŋamba n'enkyewuunya embwa ne pusi tezikwatagana era tezikwatagana era embwa wejja negoba pusi ogalaba nga zidduka naye ate waliwo olumu n'olaba nga ate embwa manya nga kapa egoba embwa ezimbye kapa erina amaanyi ku mbwa banga bwe kitagula bwati nefuuwa yinza n'ogita amaaso omukka gwayo. So ebityo ebitambula so ogambye omulimu guno gumazeemu emyaka 3 ennyabo tolina muntu gwali ojjanjabyeko ne bagamba nti oba simulina baabo babaleeta okubajja ennasi simulina kati ku level ki embwa kwe zirumira abantu nti osobola buli kikutwalira ebbanga ky'okulaba okufuna omulwadde wano mu makaago kiyinza nno ne kibanga kya buli wiiki ne bamuleeta buli wiiki ate eyitawo ne wayitawo emwezi ebiri ogakola nga bamuleese. Kakati embwa bagamba nti aziruma ziba sinyeme kituufu ekyo oba embwa ne bweba ngeme eruma ate bano abagamba nti ngeme tejja kuyisa bubi obusagwa bubaamu kubanga abantu bagamba nti embwa ngeme kasa ngeme tejja kuyisa bubi era bawetaaga okugenda omuvumuzi nakuvumula. Kale njagala onnyonnyole mu lugendo lwe embwa ekola kino eruma mwana gwayo ewujjako bintu. Njagala otwaleko mu lugendo olw'okujjanjaba embwa okuva lwatandika okujjanjaba biki by'ozolaba mulwadde ki gwali ofunye nakugamba nakuzibuwalira. Kale nze bwe mbavumula abo bati embwa ne bweba ekulumya etya bwekuluma kyenkulagira ekyo ngeri oliko amabwa gwenda ogula zino zi kapisoosi eziriko ekiddugavu n'ekya gundi ekiddugavu n'ekya papo zomira ne zikaza amabwa gali apiclox nga yakakuluma nga maze okuvumula ng'omaze omuvumula bwe mala okuvumula aga makenda gumira agagira ku mabwa gano naye tewali kirala kyonna aba awonye. Tulina emulwadde gujjukira ndi yakufuukira kugamba waliwo omusota gwe guluma ne gwezimba okugulu okwo naye babaleeta babasibye bwatuuka nga gusumulula okugulu kati okugulu okugjako bw'ajja ng'azimbye okugulu kulwawo okuwonako ennaku naye nekutawuluka kwokka ne kuwona. Omusota gwe guzimbya. Ate yo kapa weruma omuntu abeera atya? Era kapa bw'aluma omuntu ebanga mbwa anti pusi bw'atuuka ekiseera nasanga pusi kati ng'omusujja gw'embwa bwe gutuuka ekiseera ne gulinnya ku mutwe nawe ne pusi bweba luwumpe kapa wekuluma nga tebakuvumudde gwe nolowooza nti kiri awo bwetyo bw'obanga embwa bwekukola tuuka ekiseera n'ofa. Bwekityo kiri kapa yo sigga ate yo tozimba sigga tozimba nnyo kiri awo naye nga musi twina wetwogedde ku wali eri n'ogamba nti omusota we gukusanga gukala omusota bwe gujja bwe guti nze jjajjange yafuuwanga luwa agulumya omuntu bwe gwajjanga guti ng'ogulume bwe gujja nga gwe gusigalawo nga giri gigenda gyonna yafuuwanga olwa nga zijja gyonna ogulumye nga gwe gusigalawo giri nga gigenda. Soko ekifaananyi kino kimpe bulungi omusota gwalumanga omuntu jjajja n'afuwa oluwa gyonna ne gyesomba ogulumye gwe gusigalawo awo nga giri gigenda kuba tegulumye ogirumye gwe gusigalawo bagubaddeko n'omusango gwe gusigalawo awo giri ne gitambula ne gigenda. Kale
nze ne bwe ngulaba nga gujja nti wano mu luggya bwe guti ne ngutunaako bwe guti gujjira bwe guti tegumbaako gye gulaga. Ne bwe ngukoonako omuggo bwe guti gusannyalala. Omuggo gwonna oba waliwo omuggo gw'oyina? Buli kimu kyonna, sirina ddagala lyonna mu nnyumba okuggyako nsala ne kuwa obuvumuzi. Naye ndiseera. Obuvumuzi obwani? Gwe gwe mbadde nsaze n'ovumula nga nze. Anti nze mbadde mmanyi ekyo kibeera kya famire yammwe. Nsala ne nkuwa obuvumuzi. Nsala. Era ebyo byakuteesa? Ebyo byo kuteesa naye kaseerebwa kanene. Kabeene. Naye nga nsala. So n'omuntu omulala n'asobola okuvumula? Obuvumuzi tubugabako. Bw'oba okkiriza ne tukola ki? Ne tukusala eddagala eryo. Buli muntu asobola oba wabaawo omuntu ng'ogano tajja kusobola? Bwe bakuwa okusalibwa tukubuulira bw'onoovumula. Kati naawe oba otandika obuvumuzi bwo. Nange ntandike. Tusalira kakadde kamu. Kati nga nze wano naye eri baseera. Kakati olina abaana b'oyigirizaako? Abange? Kugamba omanyi bino ebyensi bimanyi nti leero wooli enkya toliiwo. Omwana wange buli wagenda eka yagendangayo muto nga myaka 5 ajjanga musale. Waffe buli yagendayo bamusala. Manyi ekintu ekyo tukiraba edda waliwo abantu abakolanga ebintu ebyenjawulo ng'okuvumula naye ng'omuntu oyo wambi wabaawo. Ne bw'osangawo waliwo buno bonna buvumula bonna bavumula. Kati ne bwe mba siriiwo ne bamuleeta bamuvumula. Eddagala lyaffe teryali lyabakotogezi, buli omu bamusalanga ewaffe mu kika. Wali abakotogera eddagala? Jjajja wayinza okubeera n'eddagala n'afa nalyo nga talibuulidde. Ne jjajja abaana bonna be yazaala bonna babasala eddagala. Omanyi waliwo ebintu ebimu ebibeerawo kati nga omanyi abasawo baffe mu ggwanga nti omuntu kati nga gwe nti olina engeri gy'ojjanjabamu omuntu alabanga ekitasoboka ate nga kisoboka ate nga waliwo ab'amalwaliro abakuba eddagala ebintu nebabawuba wiiki nnamba. Kati abamu bategeera ebintu ebyo nti waliwo akola ekintu bwe kiti tofunangayo kutiisibwatiisibwa kwonna. Sifunangayo wadde n'omu lwakuba kyamani yaŋŋamba nje nteeke obupande eri wansi naye ngamba sirina kukola ki kujja nja kuyiiya. Kubanga abantu babeera batya oli alaba naga biyinza obutakola webityo biyinza obutakola kugamba ne batya kati n'agamba kaŋŋende mu ddwaliro. Kati nze waliwo omuntu gwe mmanyi ajjanjaba sukaali naye we yayogeranga engeri gye bajjanjamu sukaali ng'abasawo bano abalala abaasoma eby'ekizungu nga bakiwakanya nnyo era nga bo bagamba sukaali tasobola kukola ki? Kuwona. Naye nga ye akakasa sukaali asobola okukola ki? Okuwona. Kugamba era ne babeera awo nga bagenda ne babeera nga bamukuba ebipapu kugamba ne babeera nga bamuteeka mu kkooti omutwala mu kkooti nti oba oli awo awubya abalwadde. Ekitegeera ekintu ekyo kati otwogera ku mbeera ng'eno nti omuntu kale omugamba nti nkufuuwa mu matu nkufuuwa mu maaso nkufuuwa mu nnyindo ne nkwanda amalusu mu kamwa ne we wakulumye alaba nga tekijja kusoboka. Kale nze sibituukangako ebyo kubanga teri bava eri yonna ennaku gye eno kujja nti kuno basawo kubuuza kubanga abajjanga ebalume babaleeta buleesi ijjala tugende wagundi avumula naye naddayo nga mumaze omuvumula. Ebizibu ki by'osinza okusanga mu mulimu guno? Oyogedde ku kyokulyazaamanya. Okulyazaamanya kati sikyamukwatako nga tazirina era mugoba neyeegayirira nendoka muvumula nga zinoonyeza. Ntwala obusente butono ate eri batwala nnyingi. So omugoba asobola kusasula? Ogambye asobola kusasula?
mugambe sente bwe zito n'ozifuna tinja kuzifuna nga nkuvumula soka kuvumula nga naye oli awo otudde ne baziweereza tavaawo nga tana kubanga kati nabayiga kati kubanga obusete butono kati ogenda entebe n'atwala akakadde nange wanakusabye emitwalo 10 oba 2 oli abaali ate nga oluusi alinze n'obutawona n'obudde era n'oyo musa baleeta wano kati bw'oddaawo n'ogamba nti musa wuuyo baleeta wano ow'embwa nga balina 15 ne mbagamba kuwasa tumwongerako mmeka mutoolako mmeka tugenda kukola 2 ne muvumula ne bazireeta ate oli kyagambye ekyagondi okubanja ekyomusota nyinza obutakusindikira kuluma kukugira oyinza okujja nga omusota gukulumye nga omusota gukulumye naye waliwo abajooga ozo wenna otiirika musaayi esente za muno tozimuwadde ate nga akujjanjabe n'owona kati lwaki ogambako nti bannange mugende mumunoonya omuntu oyo asasule sente ezo wena bogamba bagende bamunoonye anti oli agambye nti olina kyoleseeyo anti naye nze sitera kikozesa naye nga waba atabusa okikozesa sitera kikozesa osobola kuddamu ne gumuluma ate wano odda kukola ki oba bweyongeze yaba afudde naye musasule sente z'abantu mala kuwonyeza okutambula nze nkuvumula omulundi ogwo okusinga ogenda buli lunaku mu mmotoka n'ogenda maganjo n'ogenda oba ntebe naye nze nkuvumula omulundi gumu so kakati ndi wano ndabawo embwa mpitirivu 2 waliwo n'endala nina engeri gyenkulabye ng'ozita mangu ne zijja relationship yo n'embwa embwa zino zikutegeera zintegeera nga bwe ndi mukama waazo nga nkomyewo wano era nze ku mbwa embwa ezange ezimu zeereetanga na bweresi wano ne zikulira wano ng'oba oli awo embwa ne zijja ne zikulira ne baba batta wano abatega embwa wano zino ezange tezirya butwa ne tezife zisigalawo eri nkugambye ya myaka 10 omwami yagirekawo 12 kuva 2014 mwami we yafiira yagirekawo yagirekawo ogirabyeko obwoya nga bukutuse buli yagambye nti bukutuka ebyoya anti kati ize mbadde simanyi nti embwa esobola okuwangaala ebbanga eryo lyonna yiyo weeri ebbanga embwa esingayo kale katu esobodde okuwangaala esobola kumala bbanga ki simanyi kubanga era nga ya myaka 12 egenda mu myaka 12 naye nga tezirumangako ku muntu wano zino batuyitireyo tulabe nenge gyempulidde ogiyita nejja amangu yobeererazeyo kati eno eri 10 ezaala eno ezaala nga zigenze okay so buno bwana bwazo ndaba relationship eyo kagamba zakutegeera okay that's really good ebintu bino tuba tuyogerako bannayuganda so mulowooza biba byakusaaga tebiba byakusaaga okutambula kulaba ebintu bingi ebigenda mu maaso mu society yaffe naddala nga bikolebwa abakyala kitegeera naye nga bisoboka so just imagine embwa nga we muzirabye wano mukyala gwe nalumiddwa embwa tewali gwajjanjaba n'atawona mu ngeri gy'olabanga ennyangu naye nga ate avumula so bino ebintu gyebiri bya ddala kati mukadde nga naatera okumaliza eri emyaka emeka 10 genda mu 12 osobola otya gikoma okubeera nga eriko eyo level kale tuziriisa ne zibeerawo bwe zityo ne tuzirabirira embwa nayo yeetaaga okubeera n'omukwano ng'abantu kubanga tojja gisangaawo ogikuba ejjinja olina ogirabirira nga mukama waayo n'ogiwa omukwano tena gwe yali erumyeko egyo emyaka so ogiraga omukwano etera kulya biki emmere gye tulyako gye zirya enzijanjaba kubanga nazo kyemmanyi zirwalanga abantu naye munaye embwa kasookanga ebeerawo terwalangako eyo gy'olaba terwalangako manyi kati
omuntu asobola okubeera n'ekisolo ewaka jjukira tekyogera nga tosobola kumanya nti ekisolo kirwadde naye era oba ogiraba nga ndwadde naye terwalangako tezirwala zino embwa nesigirabangako bwe yali erwaddeko okay so kakati tujjanjaba sigga omusota gwa buli kika gwonna gujjanjaba sigga emisota actually emisota sigga embwa ne pusi buli kintu kya busagwa waliwo amakonkome nago galuma naye galuma nago gajjanja wali ofunyeyo nakafuna basigga sigga tulwawo omulala kabeera mu byalo okay so byebyo ebintu ebimu bitubeera twogerako wano so senga abaayo omukisa omuntu nga tomanya omanyi bino vidiyo zino zetuzikola eza ebiseera ebisinga wabaawo ensonga lwaki tuzikoze era oba oliawo essaawa eno ayinza okuba nga waliwo abadde yeetaga vidiyo n'agiraba olwaleero so senga bagiraba omuntu ayagala okukubira ku ssimu ayita ku ssimu ki eyange eri 070 98 75 616 eye MTN eri 077 15 86 736 eyo mukyala Jen atwadde emboozi ye ebadde eri so interesting ebadde y'amaanyi mukyala ayongera ku society alina kyagattako ku society ebintu bino bisoboka nabasuubiza nga nze esi guno mulimu gwange okubanga ate mbaako ebintu bye mbaleetera nga oba oliawo mulowooza tebiriyo naye nga gyebiri neesimye nnyo okumpa omukisa tuulako naawe wano kale nnyabo nange neesimye nnyo okujjako wano ewange ate onjagazza embwa era essaawa yonna ngenda kufunayo embwa sima wano mutunda embwa tuzitunda ezo kati zino ngene eba ya mmeka ikuwera ku mutwalo n'ogitwala ningitwala okay essaawa yonna ngenda kwekimirayo embwa anti kati ewaka ninayo kapa kakati erina okuba nga ekwatagana so embwa bw'oba ofunye kapa olina ozimanyiiza ne zirira wamu bwe ziti kale teziyisibwa bubi tezisobola kugigoba nga ogimanyizizza okay so kati oba oyagala embwayo ekwatagane ne kapayo zibeere wamu bwe ziti zibeera wamu kati nga obutwala embwa entototo neobeera ne pusi zonna zonna ne zibeera wamu tezisobola kugobagana zitukesa ne zikwatagana eyi nemanya nti fena tubeera waka wamu okay that's really good that's kirungi nnyo ekyo so byebyo n'embwa anjagazza embwa okay akubulidde omukwano ogubeerawo ye wakati we n'embwa ebintu byakola n'abantu abatagala kusasula musasula abantu ekitegeera tosobola kufuna kugenda wa muntu n'akuvumula ekikuluma aye n'otasasula tekiba kyavunaanyizibwa tekiba kyansa so mbadde Nabulime Esther SC ku A Talk with Essie Women's League ate nga ssente za Brian yabadde ku camera. We meet next time. Bye bye.